Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment eyo erabise nnyo mu video kumpi almost video zange zonna. Era mbadde ntunulako ne mu video za muganda wange mu comment section ye eya Mr. Bweyongedde nyingi ne bashekhe abangi bw'otunuulira comment eyo erabika nnyo. Nabbi wammwe yawasa omwana wa myaka 9, nabbi kyonna kikiri naye okubajjukizaako katono ensi egenda ekyuka. Ensi egenda ekyuka. Bw'otunuulira Bayibuli yennyini, Jesus Christ ffe gwe tuyita Nabbi Aisha, maama we yamuzaala. Mary yazaala Jesus nga Mary alina emyaka 10 nga Mary alina emyaka 10. Genda okinoonyereze, atamanyi wa kukisanga noonya nkikubuulire bwe kiri. Nga wa myaka 10 n'emeka? Myaka 10. Amakulu yafuna olubuto nga wa myaka 11. Currently, ensi nyingi nga ku myaka 12 nga ye official oba kituyita legal marriage age nga kwe bafumbirirwa. Myaka 10 egyo gende Niger myaka 12 abawala babagaba bafumbirwa. Genda Iran myaka 12. Europe yennyini gye twesibako, Europe ne America myaka 10 ku 16 omwana akkirizibwa legally okuwasibwa. Kati ebyo byogerwa abantu abataagala kunoonyereza na kusoma. Tetuli mu kugamba nti abantu bawasa abantu abatannaweza myaka 18. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo, abantu ba Katonda mwenna gye musinzira okundaba n'okumpuliriza. Kakati bwana musiraamu, kino kye njagala okusaba. Bwe bakutumanga omukazi omugumba, toleetanga jjajjaawe yalekeraawo okuzaala n'ogamba nti ndeese omugumba. Omuntu eyakubuuzizza mu komenti oba yakugambye nti Muhammad yawasa omwana omuto, ate tobuukira Yesu na Mariyamu by'otalinaako kumanya. Tobuukira by'otalinaako kumanya. Jangu onnyonnyole bunnyonnyozi nti Muhammad yamuwasa oba teyamuwasa. Bw'ogamba nti yamuwasa tukuwe bwino era nga bwe mutaddeko awo hadiisi. Olina kunnyonnyola bunnyonnyozi nti yawasa omwana omuto olw'ensonga eno n'eno n'eno. Todduka misinde n'ogamba nti Bayibuli egamba Mariyamu yafumbirwa oba yafuna olubuto lwa Yesu ng'alina emyaka 12. Ekyo tokiina mu biwandiiko. Tekiriimu. Bayibuli yaffe tugimaze ogw'omukaaga, malayika Gabudyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Nazaaleesi ery'omuwala atamanyi musajja erinnya lye Mariyamu. Kati kankutemeretemere. Bayibuli bw'egamba nti mu mwezi ogw'omukaaga, tetegeeza mwezi gwa mukaaga ogw'omwaka, kubanga nawo mutera okukolerawo ensobi. Ne mwebuuza nti bw'abanga yafuna olubuto mwezi gw'omukaaga, kati ate kijja kitya okubanga yazaala mu Desemba? Baali bategeeza emyezi 6 egy'olubuto lwa Elizabeth muganda wa Mariyamu, mukazi waani? Maama wa Yokaana. Maama wa Yokaana yali lubuto olw'okuzaala Yokaana nga lwakamala emyezi 6, mukyala wa Zaakaliya. N'olwekyo awo nawo kankusomeseewo wadde nga si y'ensonga. Ekyokubiri, Bayibuli egambye nti malayika n'ajja eri omuwala. Singa Mariyamu yali mwana muto, bandigambye nti n'ajja eri omwana omuto omuwala. Naye bagambye yajja eri omuwala, ekitegeeza nti yali muwala nga mukulu. Ekyokusatu, Bayibuli egambye atamanyi musajja. Bayibuli bw'ekozesa ekigambo ekyo atamanyi musajja, ekitegeeza nti yali mu myaka egy'okumanya omusajja naye nga ye yeekuumye nga tamanyi musajja nga mbeerera. Tewaliiwo mwana omuto gwe bagamba nti oyo omwana tamanyi musajja. Kubanga ye tasuubirwa kumanya musajja. Kati Bayibuli bw'egamba nti atamanyi musajja, kitegeeza nti ali mu myaka egy'okumanya omusajja naye yeekuumye. Ekigambo kye kimu ojja kukisanga bakyogera ne ku baana ba Lutti, nga Bayibuli egamba nti yalina bawala be 2 embeerera. Lwaki baleeta ekyo? Kubanga omulembe n'ensi mwe baali yali nnyonoonefu, ekitegeeza nti bandibadde baayonooneka naye ne beekuuma. Kati ekigambo ekyo bakireeta ku muwala eyeekuumye
ng'ali mu myaka egisobola okufuna abasajja naye ye n'atabafuna kubanga yeekuumye. Kati bino bye muzunza olugambo nti Bayibuli egamba Maliyamu yalina emyaka 12, ekyo tekiriiyo. Munnyonnyole bunnyonnyozi. Muhammadi akaana akato ke yafuna nga kalina emyaka 9 n'atandika okwegatta nako nga kalina emyaka, yakafuna kalina emyaka 6 nga yalina emyaka 5 n'atandika okwegatta nako nga kalina emyaka 9 nga yalina emyaka 53. Yali akaagaza ki era yakeegombako ki? Bye muba munnyonnyola. Mumanyi okugamba nti omanyi edda abaana bwe yabanga ow'emyaka 9 yabanga ng'owe18. Kati nange ne neebuuza bwe kiba ng'ow'9 yabanga nga wa 18, kati olwo wa 53 yete yabanga nga wa 15. Era ekitegeeza tekikola makulu. Tekikola makulu. Singa waakiri kale nti akaana kalina emyaka 9 nga Muhammad alina emyaka 15, kale waakiri twandigambye nti ndowooza ku biseera ebyedda awo emyaka gyandibadde gitambula. Kati kyenkanye leero ng'omwana wa myaka 15 n'omusanga ng'afumbiddwa omusajja wa myaka 7, gw'owulira otya muli? Ne bw'aba kale wa 15 n'omusanga afumbiddwa omusajja wa myaka 7 n'amalevu gonna gaswakadde ku matama. Bwe tulaba nti kyewuunyisa. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, bwe tubagamba nti mulekeraawo okutambaala obukristaayo, ekyo kye tutegeeza nti bwe tunaabakwatamu mugenda kuwoloma. Mujja kuwoloma kubanga ebintu byammwe biswaza. Kati ng'ekyo okisomesa otya abantu? Era ekyo okinnyonnyola otya? Era ddala musiraamu kyayinza okugamba nti nze ekyo Muhammad nakimwagalako kye yakola era kigasa ki? Era baawandiika kyaki? Yiyo hadisi njikuwadde kubanga bulijjo mugamba nti tulimba naye kasita mutankudde n'oyagala oleete Maliyamu mu bintu byammwe. Yiyo hadisi njitaddewo awo. Yiyo gisome olabe.